Mu mwaka gwa 2023 Gavumenti yayise etteeka li Petroleum Supply Amendment Bill nga lino liwa obuyinza kampuni ya Gavumenti eya Uganda National Oil Company okwesigaliza obuyinza okusuubula amafuta okuva mu bagasima kampuni z'obwannanyini zisuubule ku yo. Okuva olwo ebeeyi y'amafuta ezekkakkana mu ggwanga lyonna eyali mu kakaaga mu Kampala mu mwaka gwa 2022 kati etuuse ku 14,500 ku masundiro agamu. Kati Minisita ow'ebyamasannyalaze amafuta n'ebyobugagga eby'ensibo Nankabirwa agambye nti bino byonna byava mu kulafuubana kwa Gavumenti. Era ndowooza kati abantu bakiraba ku pump stations amafuta gagenze gaddayo mu 4,000 gakka wansi. Ono asuubiza nti singa mpawo kikyuka ku katale k'ensi yonna obukakafu we buli nti bbeeyi y'amafuta yakukkakkana okutuuka kweyo eyaliwo nga COVID-19 tanakosa nsi eno. Singa gunaaba gusigadde nga tegugenda waggulu mafuta gaffe gajja kubeera ddala nga gakka. Naye oluusi bambi abo bannannyini kuditamininga abali ebweru bwe baba bawanise nawane ewaffe amafuta gawulu bagenda kweyongera. Kyokka akukkulumidde kampuni ez'obwannannyini ezitunda amafuta ku masundiro ezikyawanisa ebbeeyi kyokka nga Gavumenti erafuubana kutaasa bannayuganda. Mbakubira omulanga oba mbakubiriza mwenna abali mu bizinesi z'amafuta nti nze nkyabasuubira okussa wansi amafuta ago gaddeyo nkimanyi nti bakola amagoba mangi. Ku nsonga z'amasannyalaze, Minisita agamba nti Gavumenti tetudde nga mu bbanga ttono okuva kati eggwanga lyonna lijja kuba libunya amasannyalaze. Abayayaanira okufuna amasannyalaze kyalo ku kyalo nti tekisoboka kutambuza amasannyalaze kyalo ku kyalo. Wabula kufuba kulaba nti buli district eri connected era nga tubuzaayo district 3 zokka mu ggwanga lyonna. Okwewala abakozesa amasannyalaze mu bukyamu n'abanyigirizibwa ko n'okubba ebyuma ebigatambuza Gavumenti eriko ebbago lyereeta li Energy Efficiency and Conservation Bill nga lino lyakwongera n'okukangavvula abagakozesa awatali kusasula ate ne bakosa bannaabwe. N'olwekyo ababba amasannyalaze n'ababba ebyuma eby'amasannyalaze twateeka amateeka amakakali ag'okusibibwa ng'omutujju bwe baba bakukutte kubanga obussa abantu. Obutaawukanako na nsi yonna Gavumenti ya Uganda yabakana ne kaweefube w'okuyitimusa enkola ennyonjo eziyinza okweyambisibwa okufumba gamba nga gaasi n'amasannyalaze naye nga tezikosa butonde bwa nsi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.